bangi nnyo bambuuza Junior olowooza lwaki akulira ekika ky'Endiga bamuse ttaka banne teri kintu kigenda kuleeta bizibu wano nga ttaka ebika biri mu kulwanira ttaka emivuyo giri mu bika ko omusajja ekyamutisiza kirabika ttaka kubanga ekyo ekika ky'Endiga kibadde n'ebizibu ebimu byagendako ne mu kooti ya Kisekwa kakati bw'olaba nga bamukubya amasasi kubanga nze ng'eyasoma psychology abaso akulira ekika ky'Endiga ba amateur si ba professional engeri gye bakozeemu omulimu ogwo ne batuuka n'okulemererwa okudduka bode bakube babadde ba amateur n'ebika bya Buganda mataka balwanira amataka nze ninaawe ekika ky'abefumbe bajjakawo ku ministry nabo nga balina ebizibu byabwe eby'ettaka entuuza meeting nembawuliriza so there's all land problems mu bika bino omwami oyo bamukubya amasasi bambi neba amateur n'ekisinga obulungi ku luno it's a first murder by the way gwe mulundi ogusoose mu butemu abatta omuntu ne bafunika mpulira nti omu ku bba akyali mulamu omu bamuse abasoona omwami akulira ekika ky'Endiga kyokka ekisinga okwewunyisa bonna ate bandiga kale kyenga nti ettaka bayinza okuba babadde n'obuzibuzibu mu kikoomo n'ekizibu kya murders oba ekizibu ky'obutemu abatuma tosobola muzuula kubanga mu murders abakola omulimu ogw'okutta n'abatuma tebamulabako n'abatuma tebakola ki omuntu ayinza okutuma omulimu ogenda otta omuntu naye nga tomulabyeko n'akulagirira sente zijje wano biki so abamanyi okufa kwa F. Kennedy yali president wa America ne bamukuba amasasi naye abatemu balema okuzuuka gwe baatuma okutta Oswald aye ne bamukuba amasasi mu police custody ne bamutta so kubanga kyenjagala police embuulire oba ku luno emmundu the mysterious gun emmundu gye tunoonyereza eyakola mu kufa kwa Isima yemu ye yalumba pastor Bujinga emmundu eyo oba ku luno yemu eyakozeseddwa kwa wabaddewo mystery emmundu eno eriwa polisi yagamba nti emmundu gye battisa omugenzi Isima yemu ate gye balumbisa pastor Bujingo kati emmundu eno yaani ku luno emmundu eno ye yakozeseddwa oba eno ndala kino ky'abantu bakitegeere emmundu eno erabika gye bakozesa okulumba pastor Bujingo ne Isima alayika aliwo omunene agiina ng'emala okukola emirimu n'eddayo naye kansubire nti ku luno engeri gye twakutte ababadde basse akulira ekika ky'Endiga kuba bakwatiddwa omu omulala yafudde babadde babiri nenze ndowooza byattaka ebika ebyo biri mu Buganda eyina ebizibu bingi ennaku zino obwakabaka bwa Buganda buyina ebizibu entalo nnyingi ezigenda mu maaso ebika birwanira amataka bano abalangira n'abambejja balwanaganira ettaka so land wrangles mpitirivu mu bika era n'ekika ky'Endiga ekyo kibaddemu n'ebizibu wabaddewo olutalo olugenda mu maaso kati tekikwewuunyisa nti abasoono ate nabo bandiga ate nga ba amateur so naye nga kyennyamiza nti security yaffe erwana nnyo okulaba nti ebikolwa bino biggwawo n'ennaku zino abantu balina access ku mmundu tunywe omwami oyo wakulira ekika ky'Endiga abadde mwami wa kitiibwa naye bajja bamutta bwe bati kwa ye yafudde bambi ye yakozesa ki
yafudde naye nga kitalo nnyo. Tutumira ku batemu abali eyo, mwekube mu bifuba batemu mmwe. Omuntu n'omutta ku mitwalo 2, omuntu n'omutta ku mitwalo 3, n'omulesa famire, n'omulesa abaana be. Nedda, twekube mu kifuba. Kyannaku nnyo nti omwami oyo ow'ekitiibwa bw'atyo twamufiiriddwa. Abantu bangi bazze battibwa. Neeyisima naye bw'atya bwe baamukuba amasasi mpaka nakati lipooti terabikanga. Omugenzi Yisima emmundu piste yamutta baginoonyereza yabula. Kyokka piste eyo yaddamu okulabika nga balumba pasita Bujingo. Episte eno ani agiina? Kubanga bwe tutaategeere batemu bano ffenna tujja kufa tuggwewo. Ffenna tuba mu bulabe bw'amaanyi. Awummule mirembe omugenzi Yisima. Sinza butamwogerako muganda wange. Nga Yisima yabeerangawo wano. Yisima nga is very happy. Bwe batyo naye we baamutta. So ebintu bino ebyamasasi byewuunyisa naye nga poliisi tusaba n'abakulira ebyokwerinda bambi mwongereemu amaanyi. Siba kye tugenda kukolera mmundu. Emmundu yeefuuse emmundu. Banne emmundu efuuse emmundu. Ne bafa mu kyeyonoonero. Omuntu abaana obuzibu naawe n'akugulira. Nze nina wano abantu bajja ne baŋŋamba ebintu nti eriwo abaagala okungulira abatemu. People want to buy for me murderers. Olw'amazima genjogera. Nenze amazima ga Katonda mu ggulu najja mmazeeko. Nze Junior ekiseera kyange ekyokunzita bwe kiri bakituuse Katonda yaba ayagadde. Teri kibeerawo Allah kyatayagadde kubanga yasinga okumanya. Nzisobola kulekerawo okukola byenkola mbu kubanga mbwe abantu mbwe ennaku zino mbu batemu nnyo. Yes, okufa tteekwa. Katonda yaba akyagadde kibeerenga bwe kirina okuba. Nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu tosobola kulemera ku nsi eno lubeerera. Ne bw'oba oyina ssente ne bw'oba weekuumira mu nnyumba n'abayina amagye bafa. Leero pulezidenti wa Namibia baamuziise jjo. Pulezidenti wa Namibia ayina amagye, ayina ssente, ayina baddokita yafudde. Pulezidenti wa Namibia yafudde. Leero naye baamutadde mu ssanduuke ng'abalala. So okufa tteeka. Era mu by'obanga okola tutyanga okufa. Nogamba nange bagenda kunzita kaakati. Naye ekibuuzo weetegese. Weetegese otya okusisenkana omutonzi wo? How are you prepared to meet your creator? Oba okyali mu ntalo za nsi onoonya ssente. Sente tezigula bulamu. So obanga onoonya ssente noonya nnyo n'obulamu obw'olubeerera. Awo n'Abakatuliki we tuyimbira nti mirembe Maria ajjudde enneema. Mirembe Maria ajjudde enneema. Kitegedde? So bambi omwami oyo Mukama amulamuze ekisa. Era mu wiiki eno we tulabidde Raila Odinga ne pulezidenti wa Kenya William Ruto nga bakyaliddeko President Museveni ku faamu ye. Ebifaananyi bibadde all over social media nga Raila Odinga ne William Ruto bakyaliddeko President Museveni. Jjukira Odinga ayagala bwa President bwa African Union. Raila Odinga ayagala bwa President bwa African Union. Abadde avuganya former President wa Tanzania Kikwete. Kakati ababiri bombi bano Raila Odinga ne William Ruto babadde tebali makambugu oluvannyuma lw'akalulu akaliwo e Kenya.
akale kanga Odinga tamatidde nti Samuel William Ruto ye yawangula akalulu ne President Museveni yabayise wano bombi n'abatwala ku faamu ye balunde ento bwedda abawaga abannaye mutuule wano ente zino bazita bwezitiriwano bayita bwebazi biki sigira sebifaananyi ebyo bisaasaanidde nnyo social media. Odinga agenda kubeera president wa African Union. Kenya emulemye okufuga agenda fuga Africa. Tya Katonda Raila Odinga kumanyi gayine Kenya tabaddeko president kyokka agenda beera president wa African Union. Sina kindi n'okubanga yawangudde dda. Kati Katonda akulemese wantu n'okukuluma naye ng'alina ekinene kyayagala okuwa. Kati Raila Odinga atafuze ku Kenya agenda fuga Africa. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abantu bayinza okulemesa Kampala nodda mu kyalira n'ogaggawala. Tekako esseeyo. Mutaddeko esi mugijjeeko. Etandise okumpisa obubi. Sikolagana na esi. Obudde bunyogoga ate mugitaddeko. Jako esi empisa bubi. Giteeke mu gundi. Munindemu katono esi empisa bubi. Nekigambye dda kijijjeko. Obudde bunyogoga neesabise ate ayongeza esi. Gwe tokimanyi nti ninaalaje. Teyobola bana abakozi bawano nyenda bagoba. I'm going to chase these maids. Bakimanyi ninaalaje. Esi empisa bubi. Bagenda ne bagitumbiiza. Obudde bunyogoga enkuba etonnyo olwaleero n'emiti gy'amasannyalaze gyagudde ejjo kati bateekamu esi bakimanyiza sibeera wali esi ne Dubai era nalwalirayo. Tuba bana abakozi nja bagoba. I will chase them. Ffe ba planned kids z'endwadde zaffe. Alaje atukwata nnyo ba planned kids. Amwe abaana b'abanaku temukaabe biku. Mwabanaku mujjako ababikubye ebibaluma. Fe alaje. Nze Junior ne perfume ezimu zimpisa bisala ya ddala bimuli. Ne bana bakozi ne wobagamba. Saagala esi. Nze nali Dubai nabonabonere Dubai. Eweeru wocha munda sisobola mwera siridda. I will never come back. Tebantwala mu ddwaliro bampe empeke zaalaje. Tubula ffe ba planned kids tuyina ebizibu. Kale wulira alaje endwadde z'aba planned kids. Naye ati goba wakulira mu byalo. Amazzi mwana abanga gansiwa. Abamu ku mmwe ensusu zammwe tezisobola kufuukuuka kwa wanaaba amazzi ganzizi. Mwana abiranga migga. Naye ati nze Junior bwe mba sinaabye mazzi gookya wano. Alaje alinnya. Asima alinnya. Nze amazzi ge naaba gookya gokka. Nze Junior neyiweka amazzi amabisi oyagala ndwale asima. Kuyaffe ba planned kids tuyina endwadde zaffe. Ndwadde z'abagagga. Naye kati era Katonda abira kati gw'omunaku toyina yiita mu kisenge. Hiita ofumbira ku binika. Kyabi endwadde ezimu Katonda yagenda azigaba okusinzira ku busobozi. Naye kati abalwadde abagagga ennaku ze balwadde nnyo bulusera. Naye kati gw'omunaku ne bw'oli ebitayidde era toyinza kulwala bulusera. Katonda ine egi yatondamu ensi eno. Oluvaawo nga mutuwalana. Lwaki Juni yanyirira? Atuyagala mbonebone. Nze nakulira mu ssente. I grew up in money. Nze manyi kintu kimu bulamu bulungi. Kakati goba wakulira mu bulamu mbu mwakula mubonaabona. That's none of my business.
kati oyagala mbu nfe embonette Junior bonaabonako abantu abamu mutuwalana kuba tetubonaabonanga bwe mwagala. We are not suffering the way you want. That's why you hate us. Oyagala ondabeko nga nkaaba olonga ensenemeredde. Tekijja kusoboka. Oko okusabako tekujja kusoboka. Naye waliwo omuntu abampala nalwo akunyirira. Because I look handsome. Junior, why? Lwaki oyo omwana yanyirira? Era kati ffe tumuwala ba mikwano. Let me tell you something. Munoonye nnyo kye bayita omukisa. Look for favor. Owo omukisa. Nga Katonda yakuwa omukisa tokola nnyo. Nze abantu mumbuuza Junior yokola ddi? Toyina kukola nnyo. Like you are blessed by God. Omuntu nga Katonda yakuteekako omukisa. Teweetaaga kulwana. Ensi yekulwanira. Kaize Junior nga wanziguddeko tutali ku social media kuno n'abakuvuma balala nga sinnajja. Like other people will fight for me. Katonda nga yakuwa omukisa. Tukola nnyo osobola okulonda ekyapa manyago. Don't joke with favor. Don't joke with favor. People are blessed. So Odinga Laira kukubonaabona kwabonyeemu Kenya. Abantu ne bamusekerera agenda fuga Africa. President of the African Union. So abantu abamu mukitegeere nti ebintu ebimu bye mukola si bye muteekeddwa okukola. Buli wofukamiranga wansi saba Katonda omugambe papasi yeriki. What's your purpose? Abantu abamu bye mulina si bye muteekeddwa tubula temubifunyeemu. You are not supposed to be a doctor. Naye oli mu medical school wasting time. Okimanyidde ddala byokola tobyagala. No biremeddemu tebifuna tobyagala obiremeddemu. Noonya what God created you for. Kati Odinga Laira ebbanga lyamaze Kenya nga yeetaba mu bulu kaisinga yatandikirawo ko oba president wa African Union boss kintu kyamaanyi. You have a say in Africa. Kati Laira agenda ve Kenya demu Addis Ababa Ethiopia. Ne ku myaka gyemeka 7 So nga tonnafa teweevuma nsi. You can still be anything as long as you are still alive. Osobola oba buli kimu kasita oba ng'okyali mulamu. Naye kati mu okukkiriza kwabaggwamu. Teri aliwali nti yasuubirawo okuba. Muntu akeera ku makya n'afuna ssente n'otya n'okutya. So musabe nnyo Katonda nammwe abajjukire. Okusinga okuddeyo okuwala n'abantu. Obudde bwo bumala mu kuwala na gossip ngambo. Gundi yakoze bwati, gundi yaguze kino, ono yalina kino. Why do you waste time in gossip? Funyeemu ki mu ngambo. Mukulwanisa batabaliiko. N'oteekamu obudde. Oyagala omuntu omulwanisa ku mulimu. You're wasting time. God can give you a favor. So ebyo ebye Kenya bwe bityo webiri. Laira Odinga ye president wa African Union. Era agenda wangula. Abantu abamuwalanye President Museveni. Museveni alina omukisa. That man is blessed. Bwe muli kitegeera. Mu bantu wano abalina emikisa mu Uganda, President Museveni yasooka. Bobi Wine wakubiri. Oyo principal wa Bobi Wine alina omukisa. That guy has favor. Tuvumye ekisajja ekyo naye abantu tebakikyawa. Ate gwe Bobi Wine nakublockinga kale lwakuba nti oyina kumukisa. Bobi Wine is favored. Nakumanya abantu abavumye Bobi Wine oyo.
omanyi bye tumuwayiriza nene bukoloti abantu Bobi Wine tebamucha oba yabawaaki you people tewaliwo wano mu Uganda avumiddwa nga Bobi Wine every day wabira wa muwayiriza ne Bobi Wine yasirika nze zovulanga bana bakwata abantu nti babavumye newunya n'okwewunya omuntu alina n'ogenda atulope mu kooti ye Bobi Wine gwe nfumye ki Bobi Wine ekyo netanyega wadde ekigambo wesiguba yafa oba Bobi Wine tatulaba ne Bobi Wine wano ye muna Uganda asinze okuwayirizibwa bana bantu bawayiriza musajja oyo principle ne Katonda yawa Bobi Wine talent he keeps quiet bane tuyigo okusirikako sigwe gwe basinze okuvuma omuntu wana abalala gwe basizo bwa president Museveni banne bavumye Museveni n'atannamera mannya atandikira ku Museveni okuvuma nekale wewunye ku buyinza bonna president Museveni bw'alina yatwesonyiwa president Museveni alinga atatulaba nzi wana abakungu bangi muli mu fake account mundaba era wenvaako munkubira amasimu so kati bino ebyono pressure mbu pressure yavumye nnyo aba Buganda mukwata akataka mukawe pressure bigwe muyigo okujjamu abantu kati Buganda lwaki teita pressure nemuga pressure ebyokutuvumako watuvumye era twetondere kwa yetonze mukwate ka 5 ku 10 mukamuwe bene tunabera kwa ekyo kimu pressure mu mujjemu Buganda ina amataka mangi mukwate take zirobwe mukawe pressure bitu bigwe omwana wabaga manti kingdom yiye mbuye kabaka mumuyiti yisanga yagala kataka tetubere kwekyo pressure Buganda mujje wa malala mukwate omwana ono pressure mugende naye mu negotiation mumuge pressure ketukwe ka 5 ku 10 otandikirawo simple logic is that hard kizibu era tudde kwekyo abantu abamu bannaye muyige bye baagala omuntu ayinza okuvuma nenga ayagala miliyoni emu omuntu ayinza okuvuma nga ayagala mitwala 5 ayina ekizibu mu Uganda kati ensaba ya sente kuvuma ovuma omuntu n'akuyita nga naffe president Museveni bw'atuyise n'atuwa kasente kati ze mwena ale mu government nkola muki nali eri wa Bobi Wine mpaka we bampita era General Sale yambuzo Junior oyagala ki nemuga General Sale kankulinze bintu byange bitono nze my demands are few munguliro omwenge pe my women musasura abakazi n'amaloji simple nimanga okay that's all you need kwe kuntera wano omusala mu government nenwera omwenge gwange nisasura amaloji gange n'abakazi kati ekyo kyali kyetagisa kuntwala mu komera does that warrant me to go to prison abakulu mu ggwanga lino muwulirizeeko mwitadde pamba matu kati listen to people omuntu muyite wano president Museveni ayita abatamwagala n'ababuuza mwagala ki what do you want from me mwindu kulaba oli nga president munenze nyumba ya Nemo okumaliriza ne bamuwa wano singa byali byakusiba singa ffe tuli mu komera naye olw'ekisa president Museveni kyatulaze nze Junior abantu bali bagamba mbu nagenda mu NUP kuba MP nedda I wasn't in NUP to be a member of parliament nze bizu byange I wanted the money to buy my beer kugula mwenge gwange every weekend to pay my lodges kusasula my lodge na to pay my women byebyo byokye byantwala mu NUP era government kasita yabisorting. Now I'm a strong support of the regime. Kakati ne pressure Buganda etule naye. Buganda Land Board mufe malala. Omwana mutule naye mugaye pressure. Ebyokuba nti gwe kabaka omutuufu bizze bali. N'ebyokuwemula tukuwadde ka 5 ku 10 ezirobwe tandikirawo. Yes. Bane tuba tutesezza bubi wamma.
tuba tuteesezza bubi nawugirugirira dasinontiro simanyalo bino si byalo abantu bali bubi ge mazima abantu bali bubi omuntu balina kibalya nze sipiika kankubulire Anita Amongi kano mukansaliremu mukamuwe madamu nkunoonya sipiika njagala kulaba nakakola appointments 3 sagala ate ntandike kuvuma sipiika ate ontwale ndeetera abasirikale I want to see you in advance madamu sipiika Anita Amongi please settle inanziba I've made 3 appointments teziyitamu nina ebizibu byange madamu speaker byenjagala tumulungule twogeremu as Ugandans nena wona alinda malo kuyisaamu eggaali ataawo mpitenga it's too late learn to call us when it's early okay Junior come tell me my son nkukuba oluseke lwange ntambule nyende nkukuba oluseke madamu speaker nkukuba oluseke sente njagala ntono haigawe abagagga bwe muliraninga ekintu kimu to give the poor Uganda negenda kutereera nekizibu abagagga munyigiriza abanaku ate abanaku we batuuka okwekumamu ogutaakanga mubasiba awo tuba tugenda mu revolution so muyigire ku President 7 nti President 7 ayisa abatamwagala bonna ba MP manyi ba minister wano basooka kuvuma Museveni ne bavuma Museveni asirika until when he called them anga musajja gonjagazaaki ntiriira wano most of the RDC wares bali mu opposition so kakati Buganda tujewa malala this is democracy muyine ttaka Buganda ine ttaka eritayiga kiriko pulesa momoyite muge pulesa jangu mwana okwe toddamu kutuvuma nti yes katano ku 10 kaakano abantu abamu bye twagala mu nsi bitono nnyo nzo nina abantu benvumye nga mbagalako sente era we mwazimpa mulaba nti abavuma do you see me abusing you okuva mu 1% nira lisiti zitandise okuggwako should mayinze kastopa sete nga nkuandika mu kitabo ngowoza Junior lwaki avuma abantu nali yagwe na wono mwigana okuvuma gwafuuka mulimo ndiro sanga omuntu president advisor nga naye yali muvumi kati yasiba abalala no sanga omulala erosi nga kukyalo bamulonda lwakubawe mula so this society is upside down tukirize Uganda bwetu bwefaanana kati abantu tubanyigiriza abantu tubabbye tubawe ku bye tuyina ebitonotono oli yoli mu nyumba abantu bina billions of money at home ati standikayo kasako ku kyalo okyo tandikayo kasako ogenti banaye bantu banga abo ku kyalo bembeera nabo kasako kaakano ekyalo kijja kwa kati oyo omwami w'ekika ky'Endiga singa abadde yeeyisa bubi ku kyalo ab'ekyalo bandikubya abatemu oyo omwami abadde yeeyisa bulungi kyovulanga abatemu abazze okumutta ab'ekyalo be baabase si poliisi bwe weeyisa obulungi ku kyalo n'obeera bulungi n'abantu b'owangaala nabo nga katono k'oyina obawaako bajja kwagala naye ati mujja kudda mu by'amateeka wano tewali mateeka nga abantu basula njala people sleeping hungry. Listen to them. Nze siga kati mwampita dda speaker singa wampita dda we have a cup of tea nitubaako bye tunyumya national importance temutuyita wetumala obavuma ng'olwo mudduka call me Junior. Hello Junior, they need you here. Why don't you call me before? The problem abantu gati mwagala kukkiriza mazima nze nagamba police nemba gamba emba mukola press briefings mutuyite aba TikTok call us mutubulire bane bino bye bituufu
naye wano ekibuze mu gavumenti yaffe information okeera ku makya n'okuba essimu mu kitongole kikuwe story entuufu ne bagaana they refuse. Nze wano nkuba amasimu mu bitongole bya gavumenti eri ba communication officer omugaye wange ekintu kino kituufu they don't want to pick. Tebakwata bamanyira omuntu omusaba information for public use nagaba ebyo badde obyagazaaki bw'omala okwogera story then nga badduka emisinde ku police. But I have asked you for your side, you have refused. Guno singa mwe badipisi mutunoonya bunoonya mulaba social media ya kisiru. Social media mu nsi yonna kati is an important tool. Ensi kati efuuse global world. Ensi kati ezze ku masimu. Buli omu kati journalist. Buli ayina essimu munnamawulire. Kagani nga mumaze okitegeera nti ensi kati ezze ku masimu. Work with the social media brands. Abaana balina numbers ku TikTok. They just need direction. Wano kitongole kya gavumenti kyekyali kiyise ba TikTok. Temwagala se temulyandye. Temwina following, temwina numbers, government projects, society tezimanyi. You have to work with people who have numbers. Because tumbawa information. Kakati musiba basibe. Kati onasiba bameka. Okay, lero bwesiba pressure. Enchano osiba junior. Kati onasiba Uganda yonna. Kwa buli omu ayina essimu. Buli omu kati munnamawulire. Osiba ba TikTok baba li ku Twitter tebavuma. Omanya kiri ku Twitter awo. Waliwo n'omusajja gwe bakutte ku Twitter. Yabadde avuma abakulu b'NRM. Ayina omukulu w'NRM gwe yavuma. N'omulala n'amuwayiriza nti musiyazi. Bamukutte ku Twitter awo. So, social media problemu ya nsi yonna. Kyovulaba amawanga gonna ga investinze mu kye bayita cyber security. Nino olaba tenge musajja watu avuddeyo. Abawalabu bo bamwe omanyi Uganda omala ovaayo n'okola erinnya. Abannayuganda baba baagala kukosa wansi. Kyokka amawanga amalala go gaba gakulaba mu value. Kati nabo n'omwana tenge. Abawalabu bamuyita Arabs. Wano Uganda temulaba mu value. Temulaba mu value. Uganda twerwanisa. Uganda twesizza wansi. Mulooza abazungu be bajjo zimba eggwanga lino. Kati nze junior singa nina omulimo nti mwampa really singa mwampa ddana ekifo eky'amaanyi. Bawoza junior tategeera sibatalina nedda. Muganda wange bino mbikusinga. Wobanga oyina expertism mu kufunisa abakazi embuto. Nze yange eri ku media. Nze mmanyi social media from A up to Z. Nze mazeko kuna emyaka 5. I have spent 5 years here. Nze mmanyi social media. That's why you saw me with my dad. Nauli abali bagamba mbuze ne tata wange twayawukana. Mwe bannayuganda mwe mutaminding your own businesses. Ni minding ebibakwatako. Kati who was saying that me and my father we separated. Mwe kamba boleleke ekintu kimu. Me and my father bwotulabanga mu kintu. Think twice. Fewo okoma okutegeera we tutandikira. Where you stop ku media kuno. Nze I can start a war with my dad. Nenga tuina chetubala. When we want something out of it. Don't joke with me. Abanayuganda obayagala bafuna mu sente bazanya psychology. Abanayuganda bagala nnyo ebyononese bagala nnyo entalo. Oli ayingira mu lutalo nga tamanyi na kyalutandise. If you want to get money from Uganda and start a war, they will support you without even knowing what is the cause of the war. Kati gwe osobola okugamba nti tamale Mirundi Jr ne Junior basobola okwawukana. Are you sober?
It's like saying God, Jesus ne God bayawukanye. How? I'm the senior, I'm the junior. I'm all nga Yesu yaga, I'm the way, the truth and right. I'm the way, Jesus yaga, nze kubo, nze mazima. Buli agala okutuuka ewatata alina to pass through me. Kati nosanga omuntu ali ku social media awabye ensi. Junior na senior bayawukanye mwagala nnyo entalo. Fe ku busiru bwammwe kwe tulya. On your stupidity we earn and summary. Anu janulira junior omwana yakoze planned kid asobya. Omusika asobya. Olabye ko omusika asobya. Omusika tasobya. Nzamu planned kid, ba planned kids wetu tuba. We disagree with our parents. Feva planned kid. We can disagree with our parents. Numga, daddy, I'm not going to do this. Numga, because of this and this, no tambula no agenda. Ba planned kid wetu ba. Ila nakubire simu naga, my son, first come back junior. Okay, we are going to do what you want. Bwe bulamu bwe twakuliramu. Fete batu kuba kumizingonyo. We didn't grow up. Mbu twakulira mu byalo, mbu mama simanya ne tweteke emikeka nedda. Twakulira ku Macbox. Fe twakula tuzanya PlayStations. Era you know one, I play PlayStations. Bye twakuliramu. Fe tuzanyanga ku kwiso, simanya kakebe, simanya olwotwepene. No baby. So mwababi kuliramu, don't export it. They have a planned kid between embeera. We have our own way of life for planned kids. Nchegedde ekintu ekyo. Era tosanga planned kid ayomba ne bazadde be noteka ye ekicho. Because at the end of the day gwagenda okuba omubi. Fwe munefe bwe twakula. Nze junior sina mpisa era sina kyenzeetaaza. Naturally sina mpisa. Kwazi tebankuliza mu mpisa. Like I don't have discipline. Because I didn't grow up in discipline. Kati empisa chechi. Okay, what is empisa? Nze tamale nkuvuma n'enkuteeka wali. Nobo ine myaka 7. Nakuvumye danze. Tombulira bya bikulu bakika, siba bakulu bekika, siba bakulu b'obusabya, siba nyono okole, siba nyono moto. Please. Nakutandise. Era neno omukazi gwe navuma, mukazi mukulu bwati, yasanga mu taxi. Omanya abantu abakulu abamba manyira, yasanga mu taxi ne kutaka fokange. Omanyi we yangamba mbunsembereyo ye mulwadde atule. Namugamba madamu, linda taxi endala ekutwale. Tutandika kumanyira sigwagendo jensasulira. Abantu bamwe kwese myaka. You are hiding your stupidity in years. Oli musiru toyagala kugambako bwe bamala okukola ebyekisiru ng'otandika. Nze munda bandi mukulu. Nze ndi muntu mukulu. Mumpe ekitibwa. Respect is earned. Respect is not a nickname. You have to respect yourself. They will respect you. They don't buy it. They don't buy respect. Kati society yamwe ya Uganda muli so hypocrite, muli ba hypocrites that oyagala ovuma omuntu akuleke kubanga mboli mukulu mbu you are old. Tonsanga nze tonsanga banenja kuvuma. Kutidde nja kugaya nkukasuke wali. Era nze bantu begamba junior sizina empisa sina kyenzeetaaza. Byonna byennina tekuliko mpisa. Empisa si yangu liye motoka jenna, empisa si yanzimbira ennyumba yange, empisa si yampa ploti zenna. So tell me empisa. Sisikula mu kisaakaate. Ebyo byempisa byemmengo. Siba kisaakaate abaana ba Buganda siri mu ebyo. Nze ndi modulo ndala nnyo. Mbaba nange kakati abana bennaku zino bononesa nze nanoneka dda. Saako ononeka kati. Kuva buto nayo noneka. Tutugamba nti naika yuko ononeka. Nze ni planned kid.
Seguya sejjusa ye moto yaba planned kid tetweguya tetwejjusa kyenkoze leero nkikoze ekiganya that's me agali gwe mpalanire eyo baaliyo ndabyekeewamu mwana we amumanyira omuntu abeeraawo neyefuula yakuliisa neyefuula yakubeezaawo buli omu ayagala akuwa amagezi nze temumpa amagezi I don't need advice abampa amagezi mbamanyi abampa amagezi mbakola ki n'omuntu bagenda ne bewandisa mu comment simanya Junior kakati ensi erikyuka ng'ekyukira ku nze nze nno gwe muliko nga ndi mukoowu nga nakoowa dda ba mikwano ze ndi mukoowu nebeerayo wange n'ensirika n'ekirungi sikyala ate obadde onandaba wani nze sikyala era buli anjagala nsanga wano so akati ffe ba planned kids we have our way of life ndalamu so tungatta n'obwo obwana bw'obunakunaku obwo bwana bulemedde ku kyalo tebuyina mirimu oyagala kunga baba abaana babayina empisa bansinga ki okay we start from there abantu mwesibye mu bintu by'empisa abaana babaziina bansinga ki eriyo avuga emmotoka gye nvuga ku baana bo eriyo ayina sente ze nnina katoddamu kujja wano kuŋŋamba mbu simanya mbeere n'empisa simanya mbeere wa mpisa empisa tezina kyezigula wange bonvuma nkuvuma bwonjagala nkwagala if you love me I will love you if you hate me I will hate you bukati abaana ba Museveni bakole bati ate bankwatako ate obotegedde baana ba Museveni kati nze bankwatako buli omu yeeyisa munneeyisa gy'ayagadde okweyisa naawe munne osobola okwesuulamu akajaba Uganda n'okugisobola ennaku zino ng'olina kumala kugwa ddalu pressure mwabadde mumumanyi teyamaze kugwa ddalu ne mumutegeera Uganda okugiwangula these days olina okugwa eddalu kubanga abasinga okubeera mu Uganda kati balalu people mad bw'oba oyagala ogisobola sooka weesuulemu eddalu wojja ogisobola naye kati woba otegeera tojja kumalako nayo so yinze I'm a planned kid mundeetere ku mazzi bannange nakwogeredde wano so nava mu bintu by'okweguyaguya ebyo njagala atanjagala ndeke sikyegula ku bantu banne neegulaagula nze Junior neegula ku bantu ogwasooka nali wampisa nnyo nze golaba naye kati niyinza okuwemula kugamba ogugamba nga obanza agugambye yesitole ki endala gye mbadde nnina nve wano gundi SB Fombo yakyawa mukazi we MC Rich nkutumiddeko nnyo my brother ogamba otya Rich nkulaba olambula nawe Rich nawe ogambye oli planned kid by the MC Rich kyenkwagalako you live your life nkulaba olambula eyo munnainze bandogera wano Uganda buli wenyenda okusaba visa abazungu sibasangawo oba ani andoga buli wenyenda okusaba visa abazungu sibasangawo banga come back tomorrow nsanga bagenze mu lunch time oba nyendeke Kenya gye mbangisabira manyi kati abantu bayiga abantu kati bazisabira Kenya nange ntambulemu nko bannange wesibe Uganda no Uganda so MC Rich nkutumiddeko nnyo my brother SB for yakyawaganye ne mukazi we kawaliwo nebyempulira mu mawulire nempuliranga kati eyo nayo story kati SB for yani kati SB for bwakyawagana ne mukazi we so what ye mukazi ki nze SB for mulaba na mama Fina nga beepena babira mu kuzannya ludo na mama Fina kyetumumanyiko kyokka kakati kirala ki SB for accountant ro yasini ya governor kati tumwogereko ki waliwo yabadde abimbuza ne mga please ebintu ebimu ku social media bibeerawo just because amawulire tewali
omanyi waliwo media webanga eri dry with news kati estory yesibefo kati esibefo okukyawandigana ne mukazi ago mawulire ki yani akola biki ye kati tubyogereko ki yo mukazi who is she so ne bito bitacha Maria malusu gange mwe munende munzije wamma wachitegeera sirabawo mawulira tegaliiwo sigalabawo just kubulwa byakola kati omukazi kawulo bistole byowulira anyway yo tugireke kwasagala bantu kunyigira because this story yes before ne mukazi we they don't deserve my time mbogere kochi mpoziko lweyipi nebindeba abo both they deserve my time kubanga of course era rape